والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abatuuliza mwenna era abatulaba ku Thurayya Islam Media, tukomyewo nate mu programu yaffe y'ebibuuzo ne Shk Salim Bbosa. Yenze Mawejje AbduRahman ku lwa Thurayya Islam Media. Ntandise n'okusaba ebengera n'emirembe era n'okutendeza Allah tabaraka wa ta'ala akyatuwadde obulamu era akyatuleseewo ku mwaliro gw'ensi eno, n'okusaba ebengera n'emirembe bideeri ow'ekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thurayya Islam Media katwala omukisa guno nate era okukulisaayo mu programu ya Eid mwenna abasobodde okusala. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abateremu obwangu era akkirize okusala kwammwe kwe mwakoze, era abo bonna abatasobodde kusala twongera okubakubiriza wano ku Thurayya Islam Media nti tubeere nga tweteekateeka biidhnillah ate omwaka ogujja tulabike nti tweyongera okusala. Sigenda kuwanvuya bigambo byange wabula kangende direct era butereevu ewa Shk Salim Bbosa abeko obubaka bwatusibirira biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, then oluvannyuma tulabike nti tuyingira mu bibuuzo. Nyongera okubajjukiza nti ebibuuzo byaffe tugenda kutandika n'ebibuuzo ebyabuuziddwa mu comments ku post gye twataddeyo ekiro, ate oluvannyuma tweyongera okugattako ebibuuzo ebyo ebigenda okubeera nti biyita ku live bye mugenda okupostinga kati nga programu eno etambula. Temwerabira nti Thurayya Islam Media page yaffe yeno Thurayya Islam Media Uganda, tetulina page ndala kwe streamingira okujjako eno emisomo gyonna egiva mu Thurayya Islam Media. Pages endala zoyinza okunoonyako zezaba masheikh eziri personal ezaabwe nga bo Sheikh MUHSIN KITI, Shk Salim Bbosa, Imam Cheyune, beera ng'ozigendako beere ng'olaikinga. Barakallahu fikum. Naam, Shk Salim Bbosa tusaba sebo. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala entakira olw'ebyengero biyitirivu Allah byatugabirira. Atuwangaziza Allah ekiseera ekiwanvu kubanga bangi abali wansi w'emyaka gyaffe olwaleero ku mwaliro guno ogw'ensi tebaliiko, naye bw'abanga Allah atuleseewo tukozese ekyengera kino ekyobuwangazi okubeera nga tulongoosa ebyo byonna ebituyitako ng'abantu. Nsaba okusaasira n'emirembe eby'olubeerera bidde eri nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabbi ow'omulembe guno gwe tulimu, era ng'omulembe guno gwe tulimu gwe mulembe gw'enkomerero ogutagenda kujjamu nabbi mulala yenna ekyo nno kiranga kiyama, okutuuka kwa kiyama ffenna abasiraamu gye tukakasa, kubanga al-iman bil ba'th au al-iman bil yawm al-akhir, omuntu okukkiriza okuzuukira
era nakkiriza olunaku lw'enkomerero min arkanil iman, zizimu ku mpagi ez'obukkiriza. Bwebanga teriyo nabbi mulala yenna agenda kujja, ekyo kiranga kiyama. Kyava nabbi sallallahu alayhi wasallam yatuga nti bu'ithtu ana wassaa kahatayn, natumibwa ne kiyama nga tuli babiri. Nabbi n'alaga engalo ze zino bbiri, n'alaga nti kiyama, okutumibwa kwa nabbi era kwe kulimu okulanga kiyama. N'olw'ensonga eyo baganda bange abakkiriza, bannyinaffe abalungi abatulaba ku Thurayya Islam Media, kyenkubiriza omwoyo gwange era nga kyenjagala okukulaamira, twetegekere ffenna okuyimirira mu maaso ga Allah. Essaawa yonna amasanyu gano ag'ensi agatulimba, obuwangazi buno obw'ensi obutono ennyo obuggweerawo mu lutema lw'eriiso, tebugezangako ne bukulabankanya n'ova ku Allah subhanahu wa ta'ala. Buli omu akolerere olunaku lwagenda okuyimirira mu maaso ga Allah. Kolerera nnyo olunaku lwogenda okwebasibwa mu kaburi. Mufumintirizenga nnyo ku aya ya Allah subhanahu wa ta'ala gye yassa wakayita emyaka 1400 n'omusobyo, nga Allah atuga nti iktaraba linnasi hisabuhum, ekiseera kisembedde eky'abantu okubeera nga babalibwa. Allah n'aga nti wahum fi ghaflatin mu'ridun, naye abantu bali mu bugayaavu bakubyeyo mabega. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okubeera nga buli omu yeetegeka olunaku lwe tugenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, olutaliiko kusosola nti ono mumanyi, olutaliiko kusosola nti ono pulezidenti, teriliiko kusosola nti ono mweru, nti ono muddugavu. Ffenna mawquufuuna bayina yadayi Rahman, tuli bakuyimirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fasta'iddu liliqaa'i llah, bannange mwetegekere okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaga nti man ahabba liqaa'a Allah, omuntu yenna ayagala okusisinkana Allah, ahabba Allahu liqaa'ahu, ne Allah ayaniriza n'ayagala okumusinkana. Naye buli oyagala okusinkana omuntu gw'oyagala mu bulamu buno obw'ensi, weetegeka. Naye ate butya ffe abagenda okusinkana Allah, lwaki tetwetegeka? Twetegeke n'emirimu emirungi. Tubadde wano mu sizoni ey'ennaku 10 esinga ennaku zonna eziri ku nsi omuntu okukoleramu emirimu emirungi. Bangi bagikoze, hani allakum, tubayozaayoza. Era ne tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yatakabbala minkum salihal a'mal, Allah abeerenga akkiriza emirimu gyammwe emirungi gye mukoze. Naye al-mawsim la yadum, baganda bange sizoni yonna buli wejja la yadum, tebeerawo lubeerera. Kati eyo yagenze, obulungi obw'okusala bwayise, obulungi obw'okukoleramu emirimu emirungi Allah gy'asinga okwagala gyali mu nnaku ezo 10, ennaku ezo zagenze. Abakoleddemu ebirungi musigale nga musaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah abeerenga akkiriza ebirungi ebyo bye mukoze. Abasaze, abadde basiiba ennaku ezo, abasiibye olunaku olwa Arafa, baganda bange ekyo kye tusigazza kwe kusaba Allah okubeera nga akkiriza ebyo tukoze. Naye wadde sizoni yaweddewo, bwe tuba tumaliriza sizoni eyo, kitegeeza nti emirimu emirungi tegikutuseewo na nnaku ezo 10 ezagenze. Tusigale nga tukola emirimu emirungi Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala.
okusiiba ennaku eza sunna kukyagenda mu maaso. Tulina okusiiba olw'emmande n'olwokuna, newankubadde olw'emmande luno lwabadde lwe lufundikira Eid al-Adha olutakkirizibwa kusiibibwamu kubanga lwayingidde mu nnaku ayyamu tashriq, ennaku ez'okwanika ennyama. Nabbi ze yayogerako n'aga nti ayyamu tashriq, ennaku ezo ez'okwanika ennyama, dhikirullah, zibeera mu kutendereza Allah na kulya na kunywa. Nabbi n'atulaga nti tezisiibwa. Kati ennaku ezo zabadde zifundikira olunaku olw'emmande lwe twakubye emabega. Ate ne mbeeramu ennaku enjeru, abasiibi baazo abatandise okusiiba olunaku olwajjo. Kati kitegeeza okusiiba ennaku eza sunna kukyagenda mu maaso. Tusigale nga tusiiba, tusigale nga tusaala esswala eza sunna, qabliya ne baadiya, ezigoberera esswala ze tusaala nga tetunnasaala ne ze tusaala nga tumaze okusaala. Waliyo okusaala esswala eya duha, tubeere nga tugisaala olubeerera obulamu bwo gyekwateko, osabe Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akunywereza ku yo, osigale nga osaala. Okusaddaaka tekukutuseewo, musigale nga musaddaaka. Okuwa zaka tekukutuseewo, musigale nga muwa zaka. Siratul arhami, okuyunga oluganda tekukutuseewo, musigale nga muyunga eŋŋanda. Baganda bange, ebirungi tebiggwaayo, ebirungi tebikutukawo. Kyova olaba omukkiriza mu bulamu buno obw'ensi tawummula mirimu, tagamba nti nze mpummudde kati nakubye emabega sizoni ennaku 10 nassa n'ekikkoowe n'aga nti ekyo tukimaze n'awummula. Kubanga ku nsi kuno teriiko kuwummula, ensi tebawummula kukola mirimu. Tebujja kukyanca awummula okusaala, tebujja kukyenkya awummula okusaddaaka oge nti nze nasaddaaka nnyo, era shayitaani tegeza n'ekulimba nti osaddaase nnyo. Aba Thurayya abo ntaddeko ku studio sente nnyingi nnyo, kati mpummudde. Saddaaka ngazi, wakyaliyo okuzimba emizikiti, wakyaliyo okuzimba amasomero, wakyaliyo okuyamba bannammwe okubatuusaako amazzi, bowaholo, okugula tanka ku masajidi, ku mizikiti. Baganda bange, okusaddaaka kunene. Kusaddaakira ab'eŋŋanda zammwe, kuba mulimu okusaddaaka n'okuyunga ate oluganda mu famires zammwe. Kati emirimu kuno ku nsi tekuliiko kuwummula nti nsadde nnyo kati mpummudde. Kyovulaba Imaamu Ahmad alayhi rahmatullah baamubuuza ne bamugaa nti mata raha, omuntu awummulako ddi, afuna ddi ku mirembe? Imaamu Ahmad n'agaa nti indama yadaa kadamahu fil janna, lwaliteeka ekigere kye mu jjana lwalifuna okuwummula. Kitegeeza ku duniya kuno la rahatan fiha, temulimu kuwummula, kola nnyo n'amaanyi. Tulaba Allah bw'atugaa nti walakad khalakna al insana fi kabadin, twatonda omuntu ng'ali mu kutawaana, tawaanira emirimu gya Allah. Ejjana ya Allah bagikolerera, ejjana ya Allah ya mirimu. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya, baganda bange ekyebbeeyi ejjana egulwa na kyabbeeyi ekiri expensive. Tawaanira ejjana ozuukokeko ekiro osaale, tawaanira ejjana weekuumire ku swala 5 fi awqaatiha mu biseera byazo. Tawaanira ejjana okwate mu nsawo oweeyo, tawaanira ejjana ng'okola buli kalungi konna nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ke yatukubiriza okubeera nga tukola. Ejjana gitawaanire weebikkirire ng'omukyalo omusiraamu. Oleme kusuubira nti weebikkirirako ku Idi kwokka, oleme kusuubira nti ojja kufaanana omusiraamu mu biseera ebirimu okukubiriza abantu okudda ennyo eri Allah. Buli kiseera kyonna tusuubira nti ewa Allah omusinkana. N'olw'ensonga eyo, baganda baffe abasiraamu, njagala okumaliriza ne faida eno okubeera nga tugifumiintirizaako. Eva mu hadisi ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nabbi sallallahu alayhi wasallam mu hadithi al-Qudus yatulaga nti yatanazzalu rabbuna thuluthu al-layli al-akhir, Allah waffaka
buli kimu ekyokusatu ekitundu ekimu ekyokusatu ekisembayo ekiro Allah kafi samai dunya ku ggulu erisooka ku nsi Allah n'atubuuza nti hal min sa'il wali yansaba fa utiyahu mberenga muwa hal min mustaghfirin wali yasaba okumusonyiwa fa aghfir lahu mberenga musonyiwa hal min taibin wali yasaba okwenenya fa atuba lah zikiriza okwenenya kwe ekyo Allah akikola yawmiyan buli kanaku fumintiriza kukukka kwa Allah kwakka ku ggulu erisooka athuluthu llayli al-akhir buli ekimu ekyokusatu ekisembayo buli kanaku Allah ka ne Allah bw'aba atubuuza ebibuuzo ebyo ebisatu nga Allah ayagala kutusonyiwa nga Allah ayagala tumusabe ebyetaago tulina ebyetaago ku nsi tulina obwetaavu buli omu amanyi obwetaavu bwe bw'alina ku nsi naye tuli mu tulo twebaka ne weebaka akalimi ne kagwayo naye nga Allah akubuuza nti hal min sa'ilin wali yasaba fa utiyahu owange gwayeebaka mu tulo n'obulizaako wamalayo edduniya wali olabyeyo omuntu akoleredde edduniya n'agimatira wali olabyeyo omuntu ali ku nsi nga talina bwetaavu kyova olaba tuga nti ebintu bibiri la yashbaani teriyo muntu abikkuta ekisookera ddala ye muntu anoonya edduniya teriyo anoonya dduniya n'agikkuta naye Allah atubuuza kiki mwagala okumusaba nkibawe kiki musaba nkibawe teriyo muntu anoonya irimu ne irimu tebagikkuta buli woonoonya okumanya olulunkana ate kwongerako kumanya n'olwensonga eyo ithnani la yashbaani ebintu bibiri teriyo muntu abikkuta ye muntu anoonya edduniya togenda kubeera mu nsi muno edduniya ogikkute naye Allah atubuuza ani asaba muwe bannange nga tulina obwetaavu bannange nga tulina ebizibu nga tukaaba ebizibu nga tulaaja n'okubeera mu mizigo nga tulaaja na riziki okubeera ng'ekendedde nga tukaaya n'endwadde nga tukaaya n'ebigezo Allah subhanahu wa ta'ala byatussizzaako mu bulamu buno obw'ensi naye Allah mu kiseera ekyo yatuwa akaseera omuntu kayinza okukozesa okuyitamu ayogere ne Allah Allah n'atubuuza nti hal min mustaghfirin wali yasaba okumusonyiwa fa aghfir lahu musonyiwe tusuubira nti tulina amazambi nga tulina amazambi agamu nga gafuuse engabo egenda okutugaana okuyingira ejjana olw'amazambi ge twetisse mayitirivu tulina akaseera akasembayo mu kiro athuluthu llayli al-akhir kyekimu ekyokusatu ekisembayo obudde okukola ki okukyawe tubeera wano e Uganda tandikira ku ssaawa 8:30 ssaawa 9 ssaawa 10 omuntu akaseera ako kakusange ng'oyimiriddeko oyogerako ne Allah otulaawe tunyumira olaba weerekereza otulo n'ova mu bulangiti ne weeteekako amazzi ekisookera ddala nabbi sallallahu alaihi wasallam okumanya atulaga akaseera ako nga kabbeeyi nabbi mu bimu bye yalaga ebigenda okuyingiza abantu ejjana kwe kufuna wuzu mu biseera eby'obuzibu makulu mu biseera eby'obunnyogovu ebyo n'ova mu tulo ne weeteekako amaki amazzi ago gokka ge weeteekako ng'ofuna wuzu oyogere ne Allah wo ekisookera ddala Allah akusangulako ebyonono neraba wofiirwa chance eyo ne weebaka tulo kyokka ate n'obeera mu tulo n'ofulinamu n'ebirooto ebibi naye ng'olemeddwa okwogera nani okwogera ne Allah subhanahu wa ta'ala tulina amazambi mayitirivu tulina emigugu gye tusibye nga gya bwenzi tusibye emigugu nga gya riba tusibye emigugu nga gya bulimba tusibye emigugu nga gya lugambo tusibye emigugu nga gya kubulankanya maali y'abantu tusibye emigugu egya shiriki naye baganda bange Allah yatuwa akaseera tusobole okubeera nga twenenyezaamu tumusabe Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe nga tulina ensobi nga tulina amazambi nze ayogera naawe awuliriza naawe atulaba ffenna tulina ebyonono kubanga nabbi yatugaa nti kullu ibnu adamu khata buli mwana adamu yenna musobya okujjako nga gwe toli mwana adamu naye nabbi yagaa nti kullu buli yenna mwana adamu musobya naye wa khairul khata'ina tawwabu abasobya abalungi be babeenenya ne bategeera omutonzi situkangako ekiro vva mu bikunta
kobenga olaba bya bbeeyi nnyo, kobenga olaba bulangiti gye weebiseemu ya kyoya, wagigula Bungereza, wagigula Dubai, wagigula wa? Vaako mu bikunta oyogere ne Allah, vaako mu bikunta oyogere ne Allah, omusabe Allah akusonyiwe. Hal min taib, waliwo ayagala okwenenya? Baganda bange nga tulina amazambi ageetaaga okwenenya eri Allah, nga tukoze ebikolobero bingi. Gwe bukya Allah ggulawo fayiro yo mu kubeera nga atonyezaamu buli kibi. Balil insanu ala nafsihi basira, sookera ddala buli omu yeemanyi. Buli omu yeemanyi obunafu bwe mu mutima bye twetisse bingi. Abakyala bali mu maka nga batuulidde shiriki, basuubira nti yagenda okutebenkeza obufumbo. Abasajja bali gye bali, buli omu alina ensobi. Naye baganda bange okwenenya eri Allah mufumiitirize ku kukka kwa Allah kwakka buli lunaku, naye nga Allah atwagaliza bulungi. Ni Allah n'ayogera ebigambo ebyo nga gw'oli mutulo. Senga wano olwaleero baga nti President Museveni agenda kwogera ku bikwata ku bannayuganda, agenda kuyisa ebiragiro ebisembayo ku bannayuganda ku ssaawa 10 ez'ekiro abantu babeera ku TV. Lwaki ssaawa 10 za kiro? Wulira, lwaki agenda kwogera ku ssaawa 10 ez'ekiro? Abantu batega rediyo ne batega TV ne bavaayo ne bawuliriza. Naye ng'ebyo bya duniya bya kaseera. Ne Allah n'atuyisiza ebintu ebikwata ku bulamu bwaffe obw'ensi n'obulamu bw'akhira, kubanga waliyo obulamu bw'akhira ate nga bwo bw'olubeerera, obw'olubeerera buno bwa kiseera. Naye obulamu obw'olubeerera gwe n'ogaana okuvaayo ok'omu buliri oyogereko ne Allah. Abantu ne mutuuka n'okusaala subuhi ng'obudde buyise, n'osaala subuhi ng'enjuba emaze kuvaayo, naye nga weebase ekiro kyonna. Weesize ki? Kabuli ogitegekedde ki? Otegetse otya okwebaka mu kabuli awo n'esswala ezo z'osaala leeti? Baganda bange mufumiitirize ku kukka kwa Allah kwakka buli kanaku, nga Allah ayagala tumusabe, nga Allah ayagala twenenya amazambi gaffe, nga Allah ayagala tubeere nga twenenya gyali. Ekyo Allah akikola buli kanaku olw'okusaasira kwe kwalina eri abaddu be. Kitegeeza nti Allah talina kyatasobola kutusonyiwa. Bw'aba Allah atugaa nti hal min mustakfirin, wali ayagala okumusonyiwa fa agfir lahu, mbeere nga musonyiwa. Naye nga gwe baagala okusonyiwa weebase. Senga olwaleero ekkooti ekulaganyisa ne bagaa nti bagenda kusala omusango, gwe wali ayinza okwebaka n'okukeerewa mu kooti? Teri asobola kukeerewa. Sheikh yongerako kano. Naam. Abantu abasinga abatuuliriza bangi mu bo balinnya ku nnyonyi ne bagenda ebweru. Bajjukire olunaku lwe beekuuma obudde okugenda ku kisaawe, okulinnya ennyonyi nga tayagala nnyonyi emukole ki? Emuleke. Naganze nja tuukawo ku makya ssaawa 2, nnyonyi gagenda no ssaawa 8. N'atuukawo ssaawa 2 ku kisaawe ku airport, n'abeera awo alinda ennyonyi eremu mukola ki? Okumuleka. Naye gwe n'ofiirwa nga Allah kira ddala ng'ayogera naffe n'atugaa nti asaba ani? Ani ayagala okumusonyiwa? Ani ayagala okwenenya? Naye nga wallahi weebakidde mu mazambi, weebakidde mu nsobi, olina obwetaavu, obwavu bwennyini bukuluma mu bikuntu omumwoli, ennyumba gy'olimu siiyo, weebase woweegolola, naye nga tomanyi nti Allah yatuteerawo akaseera akasinga ebbeeyi mu biseera byonna. Ako akaseera ka bbeeyi ka mikisa nnyo. Okukka kwa Allah kwakka gye tuli rahmatun alaina, kusaasira kwa Allah gye tuli. N'olw'ensonga eyo mukakozese, mubeere nga muzuukukako ekiro, mwerekereze. Mujja kwebaka mu kabuli, ojja kwebaka, naye tojja kwebakayo mirembe nga tokoleredde edduniya. Alikolerera edduniya neyerekereza obwagazi bwayo, neyerekereza obuwoomi bw'otulo, yagenda okuwummula wali. Kasita weerekereza otulo tuno n'ogaa nti kanne at least olaba nabbi yatuwa, bannaye nabbi nga yatwagaliza ebirungi, n'atuuka n'otugaa nti kale bw'oba otidde okuzuukuka mu matumbi budde ago ge twogeddeko, kale saala witirira akezi nga tonnaba kwebaka, ofune kyansi era okwogerako n'ani? Okwogerako ni Allah. Kale saala yeeraaka embweti, kubanga witiri etandikira kulaaka etya? Oluvannyuma lwa Isha, nga tonnaba kwebaka. Bw'oba otidde okuzuukuka ekiro, kale saala swalli qabla an-nawm, saala nga tonnaba kwebaka. Ninakyo ne kikulema omusiraamu ne yeebaka nga atali musiraamu, ne yeebaka nga talina wuzu, ne yeebaka nga tasaddeeko kulaaka ez'essatu oba emu,
niwebaka nga tosoose kutendereza Allah kubanga omuntu senga yebaka ne wuzu n'agenda ku buliri bwe n'atendereza Allah subhanahu wa ta'ala bamalayika basula bamusabira eri Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyo byonna tubiyitako namaaso n'olaba omuvubuka yebase ne headset mu matu naye nga yebakidde ku music n'agula wuufa mu nyumba n'agiteekamu neekuba ne bukya bantu ne batega radio zino ezibeerako music ezitassa music ne babeera okwo baganda bange mujjukira akaseera nze ayogera waliwo ekiseera bwe kigenda okutuuka nga soogera naawe awuliriza waliwo ekiseera bwe kigenda okutuuka nga tokyasobola nakulinnya nnyonyi kati abantu bafumintirize ze nabadde n'omusajja omu abadde abeera ebweru simulabangako bwafaanana naye yasiramuka ng'asiramukira eyo bweru bw'asiramuka n'ayagala nnyo obusiraamu era ng'ayita ku mikutu gino egya Thurayya kuba agamba kwe yasiramukira ng'awulira ebigambo ebyogerebwa n'atoola shahada omusajja oyo abadde ambuuzanga nnyo ebibuuzo abadde ayitibwa Ronald naye ng'erinnya lye ey'obusiraamu lye yalonda Abubakari ng'enkya Arafa yampeereza ssente ez'okusala Dhuhiya nanga nti sheekhe funa bonna we beegatta nsale osanga Mukama Katonda ali nsaasira nanyamba ku Arafa kwennyini muweereza message okumulaga nti muganda wange ssente nzikoze ki nzifunye gende tunulako ndaba omuntu tanziramu ndaba message takola ki mukyala we yankubira essimu okuva e Masaka nanga nti Ronald Abubakari yakuweereza ssente afudde inna lillahi wa inna ali eyo maiti eri bweru eyo mbawalabu Allah yamujjuludde kakati kitegeeza nti akaseera konna tudde eryani nera bono muganda waffe yassiramuka busiramu sinatoola shahada era abadde kaweefuba okulaba nti maama we ne famire ye basiramuka era ebadde awo emabega yakampa amawulire nti omukyala wange alhamdulillah yakkiriza okutoola shahada nina nga ayogerako era maama we nayogera naye ku ssimu ne mugamba nti siramuka ne mubulira obusira emabega kitegeeza nti omusajja ono Allah yamutebeseza ekituufu era tusaba Allah amusaasire amusonyiwe ate ne famire gye yalese Allah agirungamye aginywereze ku busiraamu naye kyasinga okummalako enviiri n'okubeera nga neewuunya nnyo ye muntu okuba nti olwaleero ssente nzifunye muweereza message ku makya nti munnaaye muganda wange barakallahu fiika ssente nzikoze ki nzifunye ngenda okuwulira essimu nti Ronald Allah amujjuludde n'olwensonga eyo baganda bange abasiraamu abayinza okuba bali ebweru eyo mu Oman bayinza okuba bamumanyi naye yafiiridde eyo naye ffenna essaawa yonna Allah atujjulula wonna wooli kobe ng'oli bweru n'alowooza ntajja kufa muzeeyi n'aŋŋamba gyomperekereko wano mu kuziika naye omukyala yafudde bamwita Hadija bamujja Dubai era nga boxi zino zebatambulizaamu emigugu ezo zebatambulizaamu abantu abafiiridde kikuwa ekifaananyi nti wonna wooli ogenze Saudi kukola tolowooza nti okufa olina kusooka kudda Uganda wojja okufiira osobola okufiira awo wooli wennyini mu nnyumba y'Omuwarabu osobola okufiira ku mulimu wooli osobola okufiira mu luguudo e Dubai osobola okufiira mu America osobola okufiira e London nabwe kityo kakati ffenna buli omu waabaali okukola obusiraamu butuufu bwabwo tolinda kudda Kampala nti bwe naddayo nenfuna omusajja ntebenkere eno kansooke nkole ebyonoono Sheikh ensonga eno tugiruddeko nnyo okubeera nti no tuganyulwa mu kaseera ako tukaganyulwemu mbadde nsaba Sheikh mu ddakiika 2 nga tugenda mu bibuuzo biki ebitulemesa okulabika nti tuzuukuka ekiro kisookera ddala ebitulemesa okuzuukuka ekiro kisookera ddala ge mazambi tosobola kutuuza mazambi mu kifuba n'osuubira nti ojja kugondera Allah ekiro bw'oba oyagala Allah oganyulwe mu kaseera ak'okuzuukako ekiro senguka amazambi genenye oganye nti obwenzi obubbi obulimba bwonna obukumpanya mbutadde amazambi tegajja kukusobozesa kusituka kiro gakulemesa ekyokubiri ye muntu okwebaka nga talina nniya ey'okuzuukuka
senga omuntu abeera n'enniya n'aga nti olwaleero ngenda kuzuuka n'akola program wallahi Allah subhanahu wa ta'ala akikuleetera na buleetezo ogenda okulaba ng'osisimuka kubanga wasuze nakyo olaba bulabi omuntu asula n'enniya eyoga nti ngenda kwogerako ne gundi ku ssaawa 9 ez'ekiro era azuukuka n'ayogera naye ku ssimu naye kati tetusula na nniya tosuubira nti tojja kusula na nniya ng'osuubire nti imaani ejja kulinnyira mu tulo nga weebase si kyangu sula n'enniya ate sula ne wuzu Allah subhanahu wa ta'ala akusobozese osobole okubeera ng'ozuukuka ekyokubiri oba ekyokusatu ekiremesa abantu okubeera nga bazuukukako ekiro kwe kulya ennyo ekisusse omuntu n'alyanga agenda kwebaka nakkuta naye kubanga omukuta mugayaavu omuntu n'alya otulo ky'oba olaba abantu batera nnyo okoppa ku bazungu linaaga nti abazungu tebalya nnyo kiro obusiraamu ekyo bwali bwakiyigiriza omuntu alina kulya kawungeezi wano ekiro ali ebuntuntu hafiifu ebiki ng'ebyokulya obimaze purogulaamu y'okulya ogimaze wali tolya n'omuntu n'alya emmere ssaawa 5 ssaawa 6 ali ku mmere nneyo obuvuna ennene ey'emisana gye yaliridde emisana agirya kyoba olaba Umaru yagaa nti man taasha faliyatamasha kale bw'olya ekiro ddukamu nga kikyategeeza mu kuddukamu nti omuntu asobole okubeera ng'emmere eno ekola ki ekka naye ffe twebaka nayo mutuutu n'olemererwa omubiri gwe ne gubeera nga guli thaqil guzitowereddwa n'ogonda n'otasobola kubeera ng'okola ki ozuuka kati ebyo byonna byonna mubeere nga mubyejjako mubeere nga mubyewala weebake n'enniya ate leka amazambi okubeera ng'ogaggwamu emisana leka amazambi okubeera ng'ogatuulidde abantu bafundikira okwebaka ekiro nga bakyatinga n'abamalaaya baweereza bifaananyi byabuki bya buseegu eno ali ku buliri aweereza bifaananyi bya buseegu abamu babeera ku muvi ez'obuseegu bulu muvi oyo anaazuukuka atya ekiro ne weebaka bwotyo ku mbeera eyo nga weebakedde ku mazambi oyogera na malaaya olaba firimu movies bulu muvi ez'obuseegu ezirimu ebifaananyi ebyesitaza n'osuubira nti ojja kuzuukuka ekiro kalla si bwe kiri n'olw'ensonga eyo mwejjeeko amazambi mugeeyambulule mwenenye eri Allah musobole okuganyulwa mu kaseera kwejja nanga akaseera ako okaganyulwamu. Sheikh barakallahu fiik, tweyanziza nnyo tweyanzenge olw'obubaka bw'otutuusizzaako. Tusuubira nti tujja kuba tussa mu nkola nabo n'abadde bawuliriza. Barakallahu fiikum. Ntuuse okwebaza kwange gye muli mwenna mwenna okuva gye twatandikidde abatandise naffe programu eno, era kati tugenda kuyingira butereevu mu programu y'ebibuuzo. Mukulu Ismail tulina omugisha, barakallahu fiik. Maimuna Bulya, barakallahu fiik. Kimera Mariam, barakallahu fiik. Sifa okubeera nti nno mweyunze ku mukutu ogwa Thurayya Islam Media. Mukkirize tuyingire butereevu mu programu ey'ebibuuzo. Sheikh ono ye Mariam Nasim. Naam. Abo agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Abuuza Mariam maama wa Nabbi Isa alayhi salam kyekyali kibagatta ne Nabbi Yusuf? Ekisookera ddala nti Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam nabbi wa Allah, Maryamu azaala Nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Balina gye beegattira mu lulyo. Bw'otunuulira ennyumba y'aba Ali Imran, Allah gy'ayogerako gye beegattira eyo mu lunyiriri olulaga ennyumba eyavaamu abantu abalongoofu. Kati ke kakwata ako gye beegattira eyo. Naam. Ono ye Zamzam Habib agamba Sheikh mbuuza, bwe tuba tusaala nga tuva mu ruku position okudda ku sujud, ki ekirina okusooka wansi ku mikono n'amaviivi? Era nsaba Sheikh batukolereyo omusomo ogugaziya ku ssala. Ekisookera ddala, ensonga eyo erimu ebigambo by'abamanyi ebiraga okugaziwa kwabwe ku nsonga eyo.
abamu balaba nti amaviivi ge gasookawo, abamu ne balaba nti emikono gye gisookawo. Olwa hadithi nabbi gye yayogera sallallahu alaihi wasallam obuteefaananirizaako ŋŋamiya ku kukka kwayo. Kati amanyi ne baawukana mu kukka kw'eŋŋamiya, abaffe esoosa magulu oba esoosa mikono. Kubanga eŋŋamiya engeri Allah subhanahu wa ta'ala gye yagikolamu amagulu gaayo oba emikono gyayo galimu ennyingo. Esooka n'esimba n'eweta ate n'ezza emabega n'eweta. Kaakati ku byonna esooka ki? Ekyokubiri, era abamu ne bakubaganya empawa ti abaffe amagulu ge gali mu maaso oba ge gali emabega. Eyo nayo njawukana yajja mu kutunuulira ekisolo, amagulu gaayo kye ki? Mu byonna Ibn Baz alayhi rahmatullah yaleeta qawlul wasat, ekigambo ekyomumakkati. Naaga nti bw'abeera nga musajja mukulu, banga omuntu akuze emyaka, tasobola kukka ng'asoosaawo maviivi, alina kusoosaawo miki? Mikono, akuze emyaka. Naaga nti oli bw'abanga azibuwalirwa mu kusoosaawo amaviivi ng'abasajja abakuze mu myaka, asooseewo emiki? Emikono. Bw'abanga ayanguyirizibwa ng'abavubuka, asobola kusoosaawo maviivi, asooseewo maki? Maviivi. Alqawlu raji fi hadhihi almas'ala, ekigambo ekisemberedde amazima mu bigambo ebyo byonna ye muntu okusoosaawo amaviivi ng'akka wansi, okuggyako kwoyo aba alemereddwa ng'abakuze emyaka. Kubanga omusajja omukulu tosobola kumugamba nti soosaawo maki? Maviivi. Era ojja kulaba omusajja omukulu ajja kusoosaawo miki? Mikono, then agobereza amaki? Amaviivi. Naye nga al aslu, ekiri asulu kusoosa maki? Maviivi ng'okka wansi. Naye oli bw'aba alemereddwa olw'obuzibu oluusi mu nkula ye, kati ng'abantu abalina embuto ennene, ojja kulaba enzika ye nga yanjawulo olw'okusinzira obuzibu bwakola ki? Bw'alina. Naye oli bw'abanga talina buzibu bwonna ng'asobola okusoosaawo amaviivi, falyafalu dhalika, abeere ng'akola ekyo. Wallahu a'lam. Naam. Ono ye Hawa Nakiringooba agamba salaamu alaikum. Alaikum salaam. Sheikh, kyembuuza, nikaabu teeka omukyalo omusiraamu okugyambala? Annikaabu waajibu fi haqqi almar'a, ku sayidi ey'omukyala yabwateeka. Ku sayidi ey'omuki? Ey'omukyala yabwateeka. Kubanga wano waabikka we wali asulul fitna, ensibuko y'okukemebwa mu kyenyi. Kati bw'aba abisse, ekyo kiri waajibu gyakola ki? Gyali. Wabula kyenjagala okubeera nga tujjukizaamu bannyinaffe be batyo okukozesa nikaabu nga beekwasa, nga baga nti bw'oteekako nikaabu toddayo kugijjako olubeerera. Kigambo ekyo kikyaka nnyo mu bakyala, naye oluusi ne shayitaani eyitamu okulemesa omukyala ono eyali yagadde okwebikka nikaabu, n'aga nti baatugamba bw'ogiteekako tevaako. Ekyo tekiri mu njigiriza ya nikaabu. Nikaabu esobola okuvaako fil mahkama, mu kooti. Omuntu azze okuwa obujulizi, kaadi ayagala alaba omulamuzi ono ani awa obuki? Obujulizi. Twogera mu makooti nno, shariya eyogera ku makooti naddala mu shariya. Naye wano ewaffe we tuba e Uganda, era omulamuzi tojja kuwa bujulizi mu nikaabu. Era ajja kugamba jjako ki? Jjako nikaabu. Nikaabu ke kano akantu akabikka mu maaso. So si tetwogera ku hijaabu. Twogera kano akabikka mu maaso, amaaso ne gabeera nga ge gakola ki? Nga ge galabika, ako ke twogerako. Kasobola okuvaako fil mahkama, oli mu kooti. Ekyokubiri, senga obeera nga abantu b'olinamu maharimu bonna bakuzira, manya tebakuzira, abantu be bayita maharami, oli ne bannyoko, bataata bo, oli mu famire yo, abantu b'oli nabaabo mu famire nga tebakuzira, okkirizibwa ogijjako. Kati oli bw'agamba nti okwambala nikaabu mu shuruutu za nikaabu butagijjaako obulamu bwo, kiba kitegeeza nti shayitaani eyitamu okulemesa abakyala okwambala ki? Okwambala nikaabu. Nikaabu wajib
fi haqqi almar'a ng'abamanyi abamu we batunnyonnyola omuli Ibn Baz alayhi rahmatullah hatta ne Sheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin mu fatawa ze akulaga nti niqabu fi haqqi almar'a wajib eri abateeka hatta bw'otunuulira mukyala wa nabbi sallallahu alayhi wasallam Aisha radiyallahu anha ne bakyala ba nabbi abalala we baali boogera ku niqabu omukyala bw'abeera mu mikolo egya hijja takkirizibwa kuteekako ki niqabu ne umra illa bihadarati rijali alajanib okujjako nga waliwo abasajja betuyita ba ajanib abamukola ki abamuzira awo bw'abeera nga ali nabo ateekako naye bw'aba nga tebaliiwo agijjako kati n'olw'ensonga eyo tekitegeeza nti niqabu omukyala okujambalako ekyolumu bw'ati nti yeetaddeko ekintu kyatagenda kuleka obuki obulamu bwe ekyo si bwe kiri ati niqabu fi haqqi almar'a wajib. Bwe nawulira nga boogera nina omwalimu gwe nawulira nga nnyonnyola ensonga eyo nina kye nategeeramu mu ky'obutagijjaako waliwo okugijjako olw'obwetaavu okugeza tuli mu kooti okugeza tuli waka abantu bendi nabo tebanzira nga wonnyonnyodde tuli mu tawaafu ne wabaawo okugijjako nti njikooye njiyingidde ne ntandika ojjambala kye nategeeramu nze nti omuntu bw'ayambala nikaabu n'atandika n'agissa mu bulamu bwe n'agenda mu kibuga n'akola ki nti amateeka tegamukkiriza kuddamu kugijjako mu biseera nga bw'onagamba nti kati sikyayambala nikaabu kati nali wa nikaabu sikyali wa nikaabu seeka kyo kye nali nategeeramu anti kaakati okumanya nikaabu obulungi bwayo ndowooza kye bategeeza okumanya yayitirira obulungi ku sayidi ey'omukyala yalibadde tegijjaako kuba kyekisinga obulungi gyakola ki kisookera ddala fitina agenda kubeera nga aziwonye ez'abasajja awulira okubeera nti kati bw'aba ayambadde nikaabu eyo aba akozesezza ekisinga obulungi gyakola ki kati gwoleka oti ate ekisinga obulungi gy'oli n'okikola ki kiringa muntu okumugaa nti obulungi obuli mu kusaalira ku layini esooka ku sayidi ey'abasajja bwalaga wala kati ate butya gwe bwogayaalira layini ekola ki esooka n'ogaayo sijja gisaalirako kati kigeraageranye ne nikaabu nti kyekisinga ekyambalo obulungi ku sayidi ey'abaki kitegeeza omukyalo ono teyali kirese kuba kyekisinga obuki obulungi so si nti kakwakkulizo kaayo tikasita kakutanda nyuma lw'okuba nti ate yali abikka kubanga oli agamba mukyala waawo yebikka nikaabu bukiri kale ate omwaka oguddako ng'atandika kulaba mukyala waawo nga atambula nikaabu ekoze eki kiringa kwegamba kulaba muntu nga ffe ku sayidi ey'abasajja engoye zo ziri waggulu ezitakweya okitegereka kanayi ne bakulanga ozikoze eki otandise okweyisa beera bagayi tarukul afdal alese ekisinga obuki kati mu nsonga ekisinga obulungi nti omuntu alina okumalirira ng'ateekako nikaabu tajambala ate era n'ekirala abakyala kye baba bamanya mu kwambala nikaabu baleme kujambala nga bajambadde nga ziina kwewunda mulimu abakyala akakyala akambadde bwekatobabalyako sho n'ajambala lwekyo tofunamu mpeera jambale nti kyambalo kya shariya toyambala nikaabu li ajali ziina nti kwewunda olye sho owulira naawe ofaananeko ng'abakyala abawalabu jambale ng'omanyi nti kyambalo obusiraamu bwakikubiriza omukyalo gikola ki okujambala so tokitwala nti ziina era tokitwala nti okyambadde riya kukubaganya bantu mulimu abajja oluusi nga yeekwese bantu kubanga tukusuubira ekyagikuteekesezzaako ate butakubaganya basajja kale ate ogitaddeko buli kakati olina okyokubeera nga omukyala akimanya naam barakallahu fik sheikh ono namuli Mariam namuli Mariam agamba nti sigida erina mugaso ki sigida ekisookera ddala mulimu abantu abasuubira nti bw'asaala n'atafuna sigida nti abanga atasadde era osanga abantu bangi nga yeekuuta ne wansi ekyenyi
afune essigida. Ekyo tekikkirizibwa era kikontana n'enjigiriza ey'obusiraamu. Omuntu ne bw'aba talina ssigida ng'asaala esswala ze entuufu, amakulu kasita agoberera obukwakkulizo bw'esswala obutuusa ki esswala. Kati ssigida esobola okujja ku kikula ky'omubiri gw'omuntu. Tunaaba ng'asaala nga ssigida ekola ki? Kubanga Allah bwe yali ayogera ku basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wa sallam, simaahum fi wujuhi min athari sujud, baalabikangako obuufu bw'okuvunnama. Omuntu ne waabanga ssigida teyeerezewa, naye omuntu avunnama ekyenyi omulaba. Omuntu ng'ekyenyi kye kisaaze okiraba. Yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allah atunyumiza ku lunaku ebyenyi by'abakkiriza bigenda okweruka. Wallahi mbalayirira Allah yantonda, endabika y'omusiraamu asaala avunnamira Allah mu kyenyi yanjawulo nnyo ne ku muntu atavunnamira Allah. Olaba n'enzikiza mu feesi ye, omuntu nga tasaala nga tavunnamira Allah. Olaba n'enzikiza mu kyenyi kye, mu ndabika ye, ng'omulaba ne bw'aba yeeteekako ebizigo ebifaanana bitya alabika bulala. Kati omuntu avunnamira Allah newankubadde essigida eno teyeesimbyewo, ekyenyi kye kiba kikola ki? Kyanjawulo nnyo mu ndabika, kirimu okukola ki? Okwakaayakana mu ndabika. Kati kiri Allah kyatunyumiza. Abatafsiri bannasayansi mu tafsiri baatunuulira aya eyo ne bagijjamu ebyokuyiga bingi. Tisimaahum, ebyenyi byabwe balina obubonero obubalaga min athari sujud, olw'obufu bw'okukola ki? Bw'okuvunnama. Kati tekikwetaagisa kwekuuta, era tuddaawo ne weeralika n'ogaa nsadde ebbanga ddene sirina ki? Sirina ssigida. Oba tezituuka, abantu abamu balina ssigida za ku maviivi, manya ku gundi, ku magulu wano we batuulira nga tuli ku tahiyaatu. Hatta abamu obuufu wano mu kuvunnama ku maviivi weebuli. Kati ebyo byonna bonna siimaahum fi wujuhi min athari sujud, ebyo byonna bijjayo obuufu bw'okukola ki? Bw'okuvunnama. Ky'oba olaba ebiyungo bino ebivunnamira Allah bye tuteekawo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti umirutu an asjuda ala sab'atil a'dham, nalagirwa okuvunnamirwa ku biyungo 6. Ebiyungo ebyo bigenda kulwawo okuliibwa mu kabuli, okubeera nga biggwawo, bye bigenda okusembayo olw'okuvunnamirwani Allah. Kyobola bwe tuba tuzinga eri omuntu, zino essande ezisembayo tuteeka ku omuntu wakola ki? Mawadhi sujud, kwakola ki? Kwavunnamira ebifo bye byavunnamira mu kabuli. Ebifo ebisooka okuvunda ku muntu biri ebi bisooka okuliibwa bwereere na lubuto. Lwaki lubuto? Olw'okuyingirwa mu kwa haramu. Lubuto bye bigenda okusooka okuvunda mu kabuli. Kati bino athari sujud birwawo, omuntu n'abisigaza. Ate bw'abanga Allah amuwadde karama, kino ekitali kyaba nnabbi, omuntu oyo ng'abadde mulungi nnyo, Allah n'amuwa karama, asobola okubeerawo nga tavunze, n'asigalawo nga mulamu emyaka 4 ali mu kabuli nga bwe yateebwayo, emyaka 10 ali mu kabuli. Allah yamuwa karama. Ekyo Allah akiwa abaddu be abalongoofu, n'abeera nga ettaka teriridde mubiri gwe. Kujjako bannabbi, bannabbi bo ettaka terirya mibiri gyabwe nga bwe baabateekayo, we bakola ki? We bali bannabbi. Ne mu kiseera kino nabbi gwomanyi Adamu, oba nabbi Nuuhu, oba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusinga okumanya ennyo nti yafa mu myaka egikunukiriza mu 1000 nga bwe yateebwayo bwali. Kuba hadisi eri mu Bukhari ega nti inna Allah harrama ala al-ard an taakula ajsama al-anbiya, Allah yaziiza ku ttaka okulya emibiri gy'abaki? Gy'abannabbi nga bwe bateebwayo we bali. Naye kati ffe abasigadde abatali bannabbi, Allah akuwa buyi karama okusinziira ku bulungi bwo, ku bunywevu bw'obadde nabwo mu ddiini, omubiri gwo ne gusigalawo olwa karama. Karama ekyo Allah akikola ku baddu b'abalongoofu. Kwata Qur'an. Ebyo ne hadisi ezigamba nti omwazinyi, simanyi imaamu, omusomi wa Qur'ani, nti taliibwa mubiri gwe. Hadisi nafu si ntuufu. Omuntu ekyo Allah akiwa buyi muntu, so si lwakwaziina, gw'aba asiimye, n'aga nti omubiri gwe gukole ki? Gusigale. Bantu bangi kabuli zaabwe zizuukiddwa nga
babadde balongoofu nnyo oluvannyuma lw'emyaka nga 5 nga bwe baaliwe bakola ki Sheikh Muhammad Musali Uthaymin yanyumya kabuli y'omusajja yali omulongoofu e Kasimu yafa baali balongoosa kkubo kuyisaawo batereza amakubo oluvannyuma lw'emyaka 10 bagenda okusima bwati nga bwe yali n'ekiravu kye nga ne mayiti evaamu akawoowo karama Allah yamukuuma akukuuma Allah olw'obulungi bwo kyobola twayogedde nti tuyitirize okwetegekera kukola emirimu emirungi biidhinillah era ne bano ojira simanyi waffe Bukunja baatuziika Bukunja bajja kutulya Katonda tasobola kuliisa basezaabo ng'obadde muntu mulungi kabuliyo Allah agikuuma n'akuuma omubiri gwo ebbanga ly'omala ng'oli mulungi biidhinillah. Naam. Sheikh barakallahu fik. Ab'ebitiibwa mwenna twongera okubajjukiza era okubakubiriza. Thurayya Islam Media mwebale kubeera ndi nomujjuwagira obubaka bonna bwe musindika ku namba zaffe eza mobile money tubweyanza barakallahu fikum. Kantu alo mukisa guno Sheikh okutegeeza abatuuliriza era abatulaba Thurayya Islam Media yasobola okutuuka ku phase 1 ya studio yaayo okulabika nti yasobola okutandika ebeeko kyeweereza mu program enteeketeeka obulungi era tuli mu kuyooyoota kanjite studio 1 alhamdulillah tunabakola studio eri commercial studio nene naye nga studio 1 eri basic esobola okubeera nti ekuweereza wonna w'osinziira gye tuli mu kubeera nti netuteekateeka enamba zaffe nsaba abali mu byuma inshallah baziteekeko awo yenna abasobodde okubaako kyoteekako biidhnillahi tabaraka wa taala tubeere nga tuyambako ku kitongole kino ekya Thurayya Islam Media tusobole okulabika nti nno tugenda mu maaso era n'okuyambako ku programs eza daawa naddala ezitambuzibwa mu Thurayya Islam Media. Barakallahu fikum ab'ebitiibwa tugenda kubeera nti nno mu ddakiika 2 tukomawo biidhnillah katugendeko mu bulango katono tukomewo temuvaako mwekumire ku Thurayya Islam Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katukulamuse atulaba era tuliriza wakati mu kujjukiza nti ekituufu kiri nti emirimu gyonna gye tukola mu ddiini kusaala kusiiba hijja byonna bikoma lunaku lwe tuziikibwa. Muntu agenda kuddamu kusaala yadde okusiiba oba ogenda mu hijja. Katusana tulowooze nnyo ku biki ebirisigala bitugasa nga ku dunia twavaako dda. Muntu aleke akalimu ke kalisigala aganyulwamu ng'ate ali mu kabbuliye. Oluwaayo olunaggasa ng'okyali mulamu lusigale nga luggasa yadde oli mu kabbuli. Lunasigala lugasa abaana bo n'abaana bo bamanye nti taata waffe mu mbeera efaanana bw'eti yaleka obuufu
yaleka omukululo. Bingi tuzimbye emizikiti, tuzimbye enzizi mu mbeera ya borehole, tulabiridde bamulekwa n'ebirala. Naye ekituufu kiri nti omuzikiti we guli bwe wayitawo ekkubo we gukoma. Bowa weeri bwe basi gavumenti bwe bayeetaagawo etwalawo n'ebirala. Tuyinawo omukisa nate gwa kuwaayo ku programu ya Thurayya Production House. Thurayya kitongole ekyegulidde erinnya mu mpeereza y'emisomo gy'eddiini. Kyatandika mpola mpola, kijja kisajjakula mpola mpola, alhamdulillah. Oyinawo omukisa okubaako ky'oyongereza, okubaako ettofaali ly'ossa ku nkulaakulana y'empeereza y'ekitongole Thurayya Islam Media. Kizimbe ekitebe kyakyo Production House gabeera amaka ga Thurayya Islam Media we kinaasinzira okuweereza emisomo mu mpeereza enteeketeeke. Bino byolaba tusatira busatizi na byuma, tulako wano dda wali kati awo vaawo, waliwo omusana, waliwo ebbugumu. Bwe tunaafuna Production House mu mbeera enzikakkamu oba awo omusomesa anaatuula awantu awateeketeeke, ne tufuna ekifaananyi ekirungi, eddoboozi eddungi n'etterekero ly'emisomo egirisangibwawo ne bazzukulu baffe. Mu mbeera efaanana bwetyo tuligguka ku TV nga ye ekituufu ya busiraamu, tukwasaganyize wamu n'abavubuka bano aba Thurayya Islam Media. Siringi 10 buli lunaku, ze 13 omwezi, 3 kakaaga omwaka. Kiri gy'oli osasudde mwaka myaka 3 okusinziira ku busobozi bwe tusaba Allah w'ekitiibwa, ateeka omukisa mu maali ya bonna abazze nga bawaayo ku lw'obulungi bw'obusiraamu. Naffe Allah atuwa obusobozi obugusanga ensonga z'obusiraamu, Allah tufuule ensonga y'okulaakulana kw'eddiini insha Allahu tabaraka wa taala. 0705 1 3 9 ye nnamba kw'oba oyitira, tusinkane bwana ballakkiriza insha Allahu tabaraka wa taala. Fabarakallahu fima qaddamtum wa fima akhartum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubakulisaayo mwenna okuva mu bulango gye tubadde. Katugende direct mu kibuuzo ekiddako. Ono ye Ayman Nijad Abdallah abuuza agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiki ddala ekituviirako okubuzaabuzibwa mu swala? Ayi ezimu ne zibuukabuuka mu mutwe ng'oli wakati mu swala. Naam Sheikh. Kisookera ddala Allah yatugamba okusaala esswala nga tuli bagonvu mu yo. Natugamba nti kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bwe yali atunnyonnyola Allah kwabo abagonda mu swala, amanyi baatuwa biki ebiviirako omuntu okubeera nga tafunye bugonvu mu swala n'okubuzaabuzibwa. Kisookera ddala kwe kufuna obubiwuzu emmanju gye tuva. Esswala efiira mu wuzu. Olaba nabbi lumu yali mu swala n'agamba abasiraamu ng'esswala ewedde, n'agamba nti ma baalu aqwaam, bantu babadde ki? Alladhiina yatalabbasuuna alayna fi salaatina, bantu babadde ki? Alladhiina la yuhsinuuna wudu'ahum, abatalongoosa wuzu zaabwe. Wa yatalabbasuuna alayna fi salaatina, batuuka n'otubuzaabuza mu ki? Mu swala. Kino kiraga nti okufunako obubiwuzu kikuviirako okubeera nti esswala tojja gitebenkeramu. Wuzu bwe tuba tugifuna eri tumanye nti tuli mu ibaada, naye tufuna wuzu nga tuzannya, tunyumya, abamu eno tuli ku masimu. Omu asooka kugira kyoba olaba Hassan, omu ku bazzukulu ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, bwe yagendanga okufuna wuzu kana yataghayyalu lawnuhu, yakyukanga ebbala, wa yartajif, n'akankana ng'ajugubira
ne bambuuza nti lima ya Hasan lwaki buli ofuna wuzi obeera bwotyo n'agamba nti atadiruuna bayina yadayyi man aqum mumanyi ngenda kuyimira mu maaso gange kitegeeza okutya baakujjanga muki mu wuzu atuuke kati oyo waatiiridde mu wuzu n'akankana ng'agamba nti eno wuzu gye nfuna egenda kunyimiriza mu maaso gange ate butya ng'ayingidde mu ssola yatebenkera mu ssola. Ekyokubiri omuntu obutamanya bisomebwa mu sswala amakulu gaabyo kimuviirako omuntu asoma busomi naye nga byasoma amakulu tagakola ki teeka omulamwa essira ku bigambo by'osoma kigaa nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim ng'okimanya amakulu agakikola ki agakirimu. Ekirala ekisobola okuyamba omuntu okubeera nti oba ekireetera omuntu okubeera ng'agayaala mu sswala kwe kusoma essuula ey'olubeerera gwe buli kiseera osoma tabbati yada buli wogira Allahu akbar wala ddaalin amin tabbati yada tayongerako etali eyo amakulu okukyusakyusa kw'essuula nga buli sswala oba buli raaka osoma essuula endala kikuleetera okutebenkera mu sswalayo n'obeera nga amakulu ago gafumiitirizaako buli wokyusa essuula ekyo kikulu. Ekirala ze adhikaari ezisomebwa mu sswala ku maviivi kuno waliwo adhikaari ezisomebwawo ez'enjawulo ezitali kyokka subhaana rabbiyal azim kati omuntu akwata ekyo n'abeera nga amakulu gaakyo gakikola ki gaafa. Kati tukyuse adhikaari kyova olaba omusomo gw'esswala gwetaagisa mukulu naye ate abasiraamu bagaa nti mujje tusome esswala balabanga abagimanyi balabanga piwanuwaaka esswala nayo naye ng'esswala teri agimanyi esswala teri mumanyi atunze bitabo n'atatunga ku sswala lwaki bagyogerako olw'obukulu bwayo esswala teggwayo guyingira buyingiza emizikiti gyaffe naddala gino egyaffe egy'abasalafu gye waali suubidde nti abantu bayivu basomye naye bonna basala esswala ng'eri uniform teriyo masigi wali oyingiddemu ng'abantu basala esswala ng'eri uniform ogenda okulaba buli omu ali ku biki kitegeeza abantu esswala tebannaba kugiyiga era omuntu we yeefuula nti nze esswala ngimanyi esswala olaba ffe osoma busomi n'ogaa nti kino ate kipya naye ate butya ku muntu atali musomi butya ku muntu awuliriza obuki obuuliza amateeka g'okwerabira mu sswala ezo sujudu sahawi ate wano neerabidde bwe nti tetwakide tabuuza nabbi Yusufu ono ow'omu Qur'ani babuuza Yusufu oli gwe bayita Yusufu Najjaari abanaswara bano abatali basiraamu bamuteekako ekiga nti yayenda kwani ku Mariyamu kati ebyo bingi mu kutufi Isra tugamba nabbi Yusufu amanyikiddwa ebimukwatako ne Mariyamu akola ki kati oli bw'aba yabuuzizza ekyo ebyo biri mu bitabo by'abanaswara abaatemerera Mariyamu gwe bayita Yusufu Najjaari so si nabbi Yusufu ono mutabani wani wa nabbi Yaqubu kitegerekese bulungi kyekyo. Naam Sheikh ono Jamiru Twaha agamba tulinawo kabriya ne baadiya naye olunaku olwokutaano ku jjuma zisaalibwa zitya? Kabriya z'esswala olunaku olw'ejjuma zisaalibwa luvannyuma lwa jjuma so si qabla aljuma. Essunna z'olunaku olw'ejjuma zisaalibwa baada aljuma. Bw'atyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali enjigirizaye wala nabbi yasaalanga ennya man salla aljuma falisalli arba muntu bw'asaala ejjuma asaale eraaka mmeka nnya makulu asaale bbiri asaze salaamu bbiri asaze ki salaamu ate nabbi ye bwe yatuukanga awaka ate n'asaala bbiri kitegeeza asadde mmekaawo mukaaga asadde nnya naddeeka n'asaala ki era size zisaalibwa ku dhuhuri zisaalibwa ku dhuhuri. Kati bw'atyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakola kati essunna z'olunaku lw'ejjuma zisaalibwa baada aljuma. Naam. Ono Shamimu Kadama lyerinnya lye weri waffe yiganga agamba assalamu alaikum nina ekibuuzo ndi mukazi mufumbo naye omusajja yagaana okumpoowa emyaka 5 aninamu abaana 2 we mugamba agamba nti tukiweemu obudde kyekibuuzo kye kisookera ddala Shamimu Kadama ye kennyini alina ensobi gy'alina kwe kugenda ew'omusajja nga tamuwoye
n'abuyita obufumbo eyo nsobi yagikola Shamimu n'abalala abagwa mu gundi eyo. Abawala bangi banguyira nnyo genda eri abasajja namuga tujja genda mbazadde n'asuubira nti bali mu bufumbo so bali mu zina. Omusajja yenna abakyala abatuuliriza bw'oba oyagala ko respect awe ne bazadde b'ekitiibwa tagezangako n'akusobyako, tagezangako n'akutwala mu maka ge nga tagenze mbaki mu bazadde kusooka bawoowa tewessa katale. Kati bino bebegira ne mwegira ne mwegabula. Kati omusajja amaze okutuusa kati alaba ekimutwala mu bazadde tali mu ddiini yalabanga mmwe abali mu bufumbo so muli mu bwenzi obw'ekika ekyawaggulu. Kati ensobi gwe wagikola n'oyanga ogendewo omusajja nga takuwooye oba kubanga tewagenda wa musajja n'omugaa nti sooka ojje mu bazadde batuwoowe sijja kujja. Omusajja adduka speed seka mu bondi eri ayinza okuwa mu motoka ovugemu omwezi okomewo osasule mu bondi motoka empya tekisoboka ovugemuko omwezi omala kusasulayo ssente. Naye kati gwe oyagala osooka okaddiwo ozaala abaana mu myaka giigi 5 nti ate bampoowe tugende batuwoowe kyekisookerwako oba tukyalimu na luwoowa lwonna oli akutunulira ng'alaba ayagala ate nati nakuwoowa mulala akulaba ekimutta kiki. Akati abawala beeswaza, abawala bessa akatale, abawala beemalamu, abawala balaga amaala amayitirivu. Olinaga nti obufumbo tebufunika musajja sifunika azze ono wemuleka bayinza omutwala n'agenda n'akola obwenzi holoseero ali eyo myaka 10 yankubira essimu n'aŋŋamba owa abasajja muli babi okumanya muli babi owange emyaka 10 tampowanga takuwanga lwaki wagendayo mugambe jangu mbazadde batuwoowe temukkirizibwa genda eri basajja kufumba nga tebabakoze eki tebabawooye. Kati ensobi ekirala musajjawo twagala tumuyambe ddala bw'oba oyagala busiraamu. Shamimu nga bwabuuziza ekibuuzo musajja bw'aba aganye ekisookera ddala okubawoowa balina kusooka kwawukana bakole tawuba ey'obwenzi. we bawulira ebigambo bino balina kusooka kwawukana ono adde ewaabwe n'omusajja asigale bakole tawuba ey'obwenzi omwezi ogwo mwezi mulamba abamu bagamba emyezi 2 naye alhamdulillah omwezi ogumu gujja kumala tulina n'okuzuuliramu istibra'u rahmi n'abaana ono ali bize oba tali bize. Kyentegeeza ali bize temuli mwana bwe tuzuula nti temuli mwana bawoowebwe bwe tunaazuula nti ate ne gyabadde Shamimu eno kadaama ate afuniddeyo n'oluki ate amale kuzaala basooke badde mbabakole ki babawoowe. Kati kyetwagala omweyambako ekyokubiri nti omusajja bw'aba aganye okuteekenga gundi eyo ayawukane naye bw'aba ayagala busiraamu amute obwenzi bannaye kangende neninyi bw'oli bunjagadde olijja mu bazadde ne batukola ki. Akati omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo awo ng'era abakyala batera otubuuza nti ate abaana kuba kyekiddako ate abaana mbakole ntya muviira abaana ekisookera ddala si babe baabaana babwenzi vaayo abaana. Kati bw'alifa abaana oli kibuuza ki kitegeeza omuntu asobola okubeerawo n'abaana n'abalabirira niwobadde omusajja taliwo. Abasajja bangi balima kati balabirira baana niwe oli n'abeera mu bwenzi ate n'aga ate abaana n'avaayo ntya nendeka abaana ani anaabalabirira. Abakyala bangi beerabirira abaana baabo. Kati ekyo bw'oba onoonya kusiimisa Allah goberera steps ezo osobola okuwona ebibonerezo bya Allah. Sheikh ono eddafara kasule agamba assalamu alaikum Sheikh, let me first thank the team Thurayya and Sheikhs for using this social media to teach us our religion. I'm asking, is praying in socks allowed, and if it is allowed, what are the conditions and when should we use them, because now here all mosques are closed and we are at workplaces. Stokesi omuntu stokesi zikkirizibwa okusaaliramu naye zirina condition. Ekisookera ddala kwe kubeera nga wazambadde ng'olina wuzu sooka ofune wuzu before then oyambale stokesi zo okkirizibwa zisaaliramu.
naye bw'ozambala ate nga tolina wuzu ate n'oyagala osiigeko otokkirizibwa. Kitegeeza bw'ozambala ng'olina wuzu ne weba ekuweddeko okkirizibwa zikola ki okuzisiigako ku muntu atali mutambuze olunaku lumu n'ekiro kwoyo omutambuze ennaku 3 n'ebiro byaki byazo. Naye nga zikkirizibwa kusaaliramu kasita oba nga wafunye wuzu before. Ne woba kale nti wuzu tosiizeeko naye nga obadde ne wuzuyo ogifunye noyambala stokisi kkirizibwa zisaaliramu. Kasita ziba nga zitukula. Ono enalugo Husna agamba, I'm asking, can I wear gloves and I read Quran? Nga ali mu nsonga ali muki omuntu kikkirizibwa. Akatolaba ku mukyala ali mu nsonga abagamba nti akkirizibwa okusoma Quran. Ekisookera ddala abamanyi bakirinamu ebigambo. Abamu bakkiriza omukyala ali mu nsonga okusoma Quran, abamu bakigaana. Kati abakkiriza omukyala akusoma Quran ng'ali mu nsonga bateekawo embeera steps zayinza okugobera mu kusoma. Asobola okugisoma ey'okumutima, Quran ey'okumuki ey'okumutima, ebyo bye yakwata okukona kusoma Quran. Ekyokubiri kwe kubeera nga agisoma ng'ayambadde gloves. Ayambadde ki nga obukyala bwe bateeka mu ngalo muno, n'asoma nga takutteeko direct wabula akoze eki agize Quran. Kati ebyo byonna bikkiriza. Kati okusoma nga agize ayambadde gloves tekirina mutawana. Kasita gloves ziba nga nnyonjo nga tezityoboola ki Quran eri akkirizibwa. Yennyini nalugo naddala ali mu nsonga steps ezo bw'aba zigoberedde asome Quran. Nalugo ayongeddeko era ekibuuzo n'agamba, can I fast for someone who is dead? Okusiiba ekubanga kwa bbanja. Muntu eyafa alina okusiiba okw'ebbanja. Okkirizibwa okumusiibira asasule ebbanja, naye okuba kusiiba nga si kwa bbanja. Kusiibira omuntu ennaku enjeru eza sunna tekikkirizibwa ku muntu eyafa. Omuntu alina kwekolerera ebyo yakola ki bye yakola. Naye bw'abanga yeeyama, oli n'agamba kye bayita nadhiri, yeetema nadhiri n'agamba nti Allah bw'ankolera kino ngenda kusiiba ennaku 3. Omuntu oyo n'afa nga takikoze eki, tatuukiriza. Abadde n'okusiiba okw'ebbanja, okwa kafaara, okw'okuwa omutango, yalayira ng'alina okusiiba ennaku mmeka 3 n'afa nga tatuukiriza. Oyo tukkirizibwa okumusiibirira. Naye tuba tetusobodde kumusiibirira, tumuliisiza. Maama waffe kyeyalikoze. Maama waffe afudde alina ebbanja ery'okusiiba. Ebbanja bantu banootinge underline ebbanja, kusiiba okw'ebbanja. So si maama wange abadde musiibi wa Mande na Lwakuna yafudde katandike ng'ozikola ki kamusiibire sittati. Eryo si bbanja. Bbanja omuntu yeeyama, abadde ne kafaara omutango gw'alina okuwaabwa okusiiba okw'etteeka. Ekyo kikkirizibwa. Kitegerekisi n'obeera nga muba temusobodde mumuliisiza n'abeera nga ebbanja eryo likola ki liva okuba fadainullahi ahaq. Ono ebabiri Asiya agamba, Sheikh mbuuza, omukyala waasaala yekka nga takimye eswala, eswala yeetuuka? Eswala ntuufu, naye alese ekisinga obulungi akime eswala ntegerekisi. Naye bw'aba asadde nga takimye eswala yesigala ntuufu, wabula aba alese sunna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayigiriza. Ekirala abakyala kyenjagala bamanye, abakyala bakikwatira nti eswala zaabwe zirina kuba mu kyama. Eyo ensobi tukuze tugiraba nga ne bamaama baffe bagikola, ne bakyala baffe mayumba bagikola ki bagikola eswala ez'olwatu. Era omukyala akkiriza okusoma mu lwatu kasita wabeera nga tewali baki basajja bali ba ajanibu abamuzira. Akkirizibwa oba ateekeddwa? Akkirizibwa okusaala mu lwatu nga gwe bw'osaala mu lwatu ng'osaala magaribi, kasita abeera mu nnyumba nga temuli basajja bamukola ki bamuzira, baawa ali wali abaana be. Lwaki asaala esswala eyayisa buli kiseera mukaama? Lwaki asaala magaribi?
okukola ki okusoma mu lwatu hatta naawe okusoma mu lwatu omusajja esswala ezaki ez'olwatu sunna kiki sunna era bw'ogisaala mu lwatu isha manya mukyama n'osaala ishayo mukyama soogera ku imaamu oyogera ku nzi njogera ku gwe oli waka n'osaala ishayo mukaama esswala etuuka esswala ekola ki si tteeka nti olina kwatula niba oba osadde mukaama etuuka oba kitegerekisi neebuuza esswala y'ekiro eno lwaki era etawanyanya abantu era esswala y'ekiro nabbi yakolanga ebintu bibiri ebiseera ebimu n'asoma mu lwatu birala n'asoma mu kiki mu kyama ntegerekisi kati omuntu ono asaala ekiro atunulire situation gy'alimu oyinza okuba nga wooyatula ofuna n'abakonko n'ekiro obunkenke oluusi security tekola ki oluusi abali mu nnyumba ng'okwatulako okuba teteeganya n'oba nakuwaza mu tulo ozuukusa ekiro ate n'oli mu kukooka awusaala mu kyama ekirala waliwo omuntu okugamba nti nze bwe nsaala ate mu kyama esswala ez'ekiro ezo eza sunna lwentebenkera nfuna nnyo khushu omuswala ne bw'aba yasoma n'asumagira kati oba mugasoma mu lwatu kyekijja okutebenkeza muki mu swala kati olina okugobera steps ezo naye nga tuzze ku zino esswala ez'obwetteeka okusoma mu lwatu sunna si tteeka osaala ishaayo ntegerekisi n'ogamba nti kansome mu kyama esswala etuuka naye oba olese anti imaamu alina okuwuliza abantu tuli basatu awasatu awaka basaaze basobole okuwulira kino sigambye abantu bakitwale nti oli asaale busaazi nti nsaale mu kyama naye ngambye hukumu yakyo sunna tekitegeeza mu arukaanu swala mu mpaji eziyimirizaawo esswala temulimu nti aljaharu biha nti esswala okugisoma mu lwatu ey'amagaribi oba eyayisha ebyo sunna kitegeeza nti senga kati oyagala kuŋŋamba nti tteeka kankubuuza ekibuuzo kasiru atayatula kyoga esswala zenfu kizi sunna kakati n'omukyalo ono bw'ayatula ku magaribi nga waliwo bba waliwo abaana be era abakyala abamu esswala si tteeka nti alina kusaala mukaama esswala ez'olwatu nga buli omu ajja kuginyumirwa asome mu lwatu abaana bo n'okubayigiriza ni lwaki buli swala isha ogende kuyisha osome mukaama kyoba olaba abakyala baffe basaala abamu ne batubulizaabuliza mukaama omukyala ayatuleko osobole n'omugolola omugende nti mukyala wange nno bulijjo mmanyi mu kusaala kwe mukaama nti byasoma naye raba alifatiha yonna ejjudde ebitege omukyala akkirizibwa okusoma mu lwatu kati ekyokulabirako senga omukyala abeera mu bakyala banne bali mu jjama bali bakyala banne bokka bagenda kusaala isha nga tumugamba nti era musaale mukaama yatula era baddemu wala ddaalin amin bakyala ki ekyo kyangu nnyo kuba kati otunulira kati kuba ekifaananyi ayu kati ayiyu bawala bokka muwala munaabwe yabasaaza teri kimugaana oyo imaamu waabwe kubeera nga abasaaza mu lwatu n'abawuliza bulungi era ne badda mu wala ddaalin n'abasomera Qur'ani niye wabeerawo abasajja al ajanibu abamuzira abasobola omuwoowa abasobola okusikirizibwa n'eddoboozi naga nti kakyala kikano kakugukirawa sekabukenya Hamza kateregga weawa Qur'ani eno yawa tyaye katereke ku Madina Islamic noga kandabe bosono kamaze thanawi nkawowe yakumusa Islamic tya eyo ubayi o Sheikh Bukenya seko badde okimanyi abasajja bagoberera obutambi bw'abaana abawala abasoma Qur'an ate bagoberera bakyamu abasajja beewuunyisa
agenda nayagala omukyala asoma Qur'an ng'agisomera n'ebbali naye bw'amala omutuusa wakati tayagala gisome olwe yajjaawo n'akomplain agala Shk saamanya nti nawasa Shk Khati yennyini mukyala tava mu Qur'an kati neweebuuza abasajja mu nsi muno baagala ki n'ofuna omukyala asoma Qur'an ekyo kanza okumusanga mu Qur'an njagala namuwa omutwalo okumusanga obusanzi n'enzira awaka ne musanga ali mushafu mpalirizibwa muwa muki naye ate oli n'awasa omukyala n'agaa nti Qur'an ye entamye nze nali simanyi nti mpasa Shk Khati kati Qur'an abamu bagyegombera eno nemukwata omubabiro naye bw'amala omutuusa awaka ng'ate abivaako osoma ki buli kiseera kati abasajja bafolowinga nnyo abawala abasoma Qur'an era bannaaye tukubirize nnyo abaana baffe abawala okusoma ki okusoma Qur'an y'ekitiibwa naye kye tubaddeko nti omukyala akkirizibwa okusaalako muki mu lwatu si nti tteeka alina kusaala mu kaama naye tugaye bisharuti akyalina okikola nga tewali baki basajja bamuzira kusoma mu lwatu naye bw'abeera mu nnyumba ye ali mu nnyumba ali nebba n'abaana be tekimugaana kubeera ng'asoma mu lwatu naye abakyala bo bakikwata nti esswala eyo nsobi muzimu ku nsobi simanyi Sheikh Abu Najiba atera yawandiika akatabo akakwatagana ku nsobi ezikolebwa mu swala oba ensonga eyo yagiteekamu nkulu okulabula abakyala so si nti buli swala esaalibwa mu kiki mu kaama firawutu ne bw'oba oli mu nnyumba yo ne bw'oba oli n'abaana bo nti gwe olina kusaala mu kaama isha kaama bakweka n'ennyukuta enfu eyo ensobi tuze tukula tugiraba ayi naffe ne tugikkiriza bamaama baffe bajjajjaffe bakyala baffe abakyala batuuliza basooke basse sunna owulira sunna eyo mugiteeke mu nkola sunna nywevu somako muki mu lwatu tekikugaana kubeera nti osaala magaribi oli mu nnyumba yo n'osoma mu lwatu tekitta sola esola yo ntuufu Sheikh nga tusemberera okunzika programu eno ey'ebibuuzo ono ye Abdu Sharif Mubiru kiramulwa kitya ku musiraamu okukola ku Idi kisinziira ekisookera ddala Idi tulina Idi bbiri ezimanyikiddwa nga tuggyeko Idi olunaku olw'ejjuma naye twogera ku Idi zino ng'ey'ekisiibo obwa Idi bwayo bwa lunaku lumu kyoba olaba enkeera tukkirizibwa okusiiba kasita lubanga lunaku terukontana na buki na busiraamu kati Idi eno y'okusala ebisolo ya nnaku 3 oluvannyuma lwa Idi ekino kibadde kibuzaabuza nnyo abantu nga bo babala 3 nga babalize n'olwa Idi Idi nnaku ziba 3 olwa Idi n'eddako 2 ziba 3 oluvannyuma lwaki kyoba olaba olw'emmande lwabuzizza abantu oliaga abatugayata olw'emmande terusiibwa Idi lwe yabadde efundikirwa ali mu imaani eyawaggulu ekituufu bangi babuuziza ebibuuzo ebyo aga nsiibye nkole ntya lya leero terusiibwa kati Idi omuntu okukola ku lunaku olwa Idi kisookera ddala Idi tugiwa ekitiibwa bw'ovudde mu swala oguddewo edduuka beerako awaka n'abantu bo otuuleko ne famire yo olambule ku famire naku olwaki naye kati enkeera okusinziira ku situation gye tulimu ensi tekigaana genda ku mulimu kukola n'oweereza omuntu ayinza okuba lwafulumya awaka lwafuna ekyokukola ki ekyokulya oluusi oyinza okuba olina abakukozesa omulimu guyinza n'okuba nga gulina akakwate ku Idi oli wa bbuca olina otemera abantu ennyama nga Idi esizoni ate mwolina okukolera kakati kisinziira embeera z'omuntu nekisinziira ne situation nekisinziira n'obulamu bwe obuwangaalya naye nga ffe abasiraamu abasigadde tulina okugiwa ekitiibwa lunaku lwa Idi emusibewo ku maduuka wembanga okusibawo kwammwe ate tekukosa baki balala waloga nti abasiraamu basibewo tetugenda kujja sukaali tunogenda kugula ki bwekuba kukosa oyinza noteekawo abantu abalala kati kisinziira situation naye kati ojja kusanga mu bawalabu nga bo Idi bagigulumiza bali mu Idi kuba bo bakola dda sente weziri awaki awaka naye ffe oluusi omuntu lwafulumye lwanoonya omutwalo lwatafulumye omutwalo tagukola ki tagufuna kati kino kyo kisinziira kakiringa ffe abasomesa abantu eddaawo eno oga nti sijja kusomesa abantu ku Idi olwo obwetaavu bakuyise ku leediyo
gaga nti abantu obuledio butabeera ojjo tubasomese bali waka oga nti abanna yidi ndi muyidi genda osomese ekikolo ekyo mulimu atempeera abantu okuba kumakumu okubazza ku busiraamu n'abantu nnyo obutabeera okwebowa kati twaye ekifaananyi kufa Thurayya naam kuyidi tusigala tetulina okusigala nga tubaweereza gamba walwera omusiraamu abasiraamu omanyi mungu yasinga walwera yatugamba lulio twali ku olwa arafa wenavaawo nawezi naga museeka abantu bammwe mubagulira ddi ebyayidi tubalabye ku Thurayya kakati niweebuuza ekibuuzo gwe otulabye kennyini obadde ku Thurayya gwe baba obagulira ddi kati waliwo ebintu ng'omuntu ye alina kuweereza bantu kati fe otulaba masimu agaffe tegavaako kiro oli akukubira ekiro ku ssaawa 9 naga sheekh nzadde omwana njagala linnya muwe linnya ki nkole ntya olina akubira ku ssaawa kunaga sheekh maama wange allah amujjuludde nkwagala vuga emmotoka ojje wano wendi onnyambeko ate n'ovuga kati ffe tuli awo ku ssaawa 9 ogw'ekiro agamba enamba yongirabye wano ku Facebook walwera abankubira kati enamba yange batera nnyo gikozesa nga obudde bukya waliwo programu gye balanga oyina nakukubira naga mpulidde basoma enamba yo ku radio mbadde njagala gisavinga yeggwe nabo bakweri yeggwe n'omugayenze munnaye tebola newunya nnyo abatuvuma mu bino byonna mu kwerekereza wale tufunamu ssente oli naafundikira ng'akuvuma ng'akubola obutabaamu magezi n'akuwolongolola n'akukakkanya naye nga tamanyi kwewaayo ate nga tetuvaako waya oli wakubirira wonna essimu alo omwanukula kyonna kyabakiri kyabagisi ate era okwongeraku katono bannange singa oba okubidde omwalimu yenna n'otasobola kubeera nti oyanukulwa oba essimu nga sigamba nti abawalimu tebakwata masimu oba kiki naye ekituufu emirimu gye mubatuma mingiko giwererako ddala babeera bize emirimu egyo wabawo abalala babayise mu bino nabiri n'abantu abalala bonna abali bize mu areas ez'enjawulo gwosobola okukubira pulezidenti mu ggwanga mwoli osobola okukubira minisita osobola okukubira okugamba nabo bafuukako bize olw'okuba nti kati ababakubira muli bangi barakallahu fikum ate nga mirimu gya bannakyewa kati naddala abo abali ebweru balina obudde tebagula data babeera ku wifi ekiro kyonna batunula nasindika message nakola ki nakukubira ali akusindikira ekibuuzo nalaba nga tonnaba kukigira nakukubira ne ku WhatsApp nkwagala nsindise ekibuuzo kati ebyo byonna abantu tebabiraba era tebabivaluwinga naye tusaba Allah ffe atusasule bulungi ono ye Amina Zubairi Sheikh ekibuuzo ekisembayo ono ye Amina Zubairi agamba what is the best Islamic dress code of ladies kyekibuuzo kye twakyogeddeko ekyambalo ekisinga omukyala kyeyali yambadde kyekyambalo ekibikka omubiri gwe gwonna ng'ate si kya ziina abakyala okimanyi nti ennaku zino baava ku nnyambala ey'obusiraamu wabula bambala kwewunda abasinga bambala ennyambala esemberedde busiraamu so singa shariya bweragira bambala kwewunda oli n'ayambala olugoye nga luwanvu naye nga lumukola figa n'ateekako akakaayo bambala obukaayo bw'omasaamasa kati ennyambala y'obusiraamu obumasaamasa obwo buliko ziina ennyambala y'obusiraamu ndala nnyo n'ennyambala ey'okwewunda kati ebyo omukyala yalibadde yeewundira bba n'oyambalira bbaawo n'osiba akakaaya akamasaamasa n'oyambala akagoye akakola figa n'akusanga nga wenna oli smart naye ennyambala shariya gyeragira kwe kwambala olugoye nga kkala zaalwo teruwaawaaza oli tasolaga ani oyo ayiseewo lulina kkala etawaawaala lugoye olunene obulungi olugazi olutakukutte figa olutalaga kiki kati yennyambala esinga obulungi ku mukyala Allah agitunyumiza mu suratu Nuur era bane abasobodde abayagadde okumanya ebisingawo ku nnyambala y'abakyala ne amateeka agafuga hijab ne jilbab zonna
ngenda kubawa enamba biidhnillah osobola okutunoonyako oba oli wano mu Kampala ne tukuwa flash eriko emisomo egy'enjawulo naye nga n'egyo gyennyini egikwatagana ku kwambala Imam Ahmad Suleiman Kyeyune yagyogerako dda obukwakulizo obwa jilbab. Enamba eri 0701 837 853 0701 837 853. Oyita ku namba eyo ojja kuba otufuna bulungi biidhnillahi tabaraka wa taala osobole okufuna flash disk ng'eriko emisomo emikadde kuba ebibuuzo bingi ebibuuzibwa bijja nga biri mu layini eyo. Ono yataddeko ekibuuzo ekyokubiri Amina Zubair katukiwunzike nakyo agamba edduwa zino ezikolebwa nnaku z'omwezi 15 oba oluvannyuma lw'ennaku 40 ng'omuntu afudde obusiraamu buno buzoogerako butya? Ezo edduwa tezikkirizibwa bida oba ozudde mu busiraamu teriyo dduwa gye bayita ya 40 mu busiraamu era teriyo dduwa gye tusomera muntu mu nnaku 15 era teriyo dduwa ya njawulo esomebwa muntu ng'aziikiddwa nga wakayita ennaku mmeka 3. Edduwa ezo zonna ezikolebwa ku bafu takhsisul awqaat okwawula ebiseera ebyenjawulo kati awezezzaana kati akamala ennaku 3 kati eno kikutula nsingo luno lwe lumbe lwe ezo zonna zonna zikontana n'obusiraamu. Abazikola bazikolanga bo so si njigiriza yabuki ya busiraamu. Wabula obusiraamu tebugaana kusabira mufu naye kaifiya ensabira gye tusabiramu abafu yekontana n'obuki kubanga omuntu ayinza ogaba tebasabira n'abafu mufu musabire mu swala musabire ng'otudde awaka musaddaakire so si kumala kuŋŋaanya bantu nakufuula kijjukizo nti taata yafa 12 tukuŋŋaana awaka ne tusaba nabbi yafa nabbi yafiirwa ate gwe tujjako eki eddiini. Naam, kituufu nti kakwakuli kwegamba abantu bwe bakuŋŋaana nga bangi edduwa yaabwe eba n'enkizo tekiri hadisi naffe eyo hadisi y'abasuufi egamba nti abantu tebasobola kukuŋŋaana 40 okuggyako nga mulimu waliyullah omwagala waani wa Allah. Eyo hadisi ntera nnyo ate n'okuwulira abavubuka abasalafu abamu abataawula hadisi ntuufu na nnafu nga bagisoma nnyo ate abavubuka nti abantu tebasobola kukuŋŋaana 40 okuggyako nga mulimu waliyi waani olinza abantu mwonna bano abatu ne mubulamu waliyi wa Allah. Bawaliyu ba Allah be baki? Obwo nagwo omusomo munene kubanga bawaliyu ba Allah be babakkiriza abahamuki so si muntu nti wankiza noga nti oyo waliyu waani wa Allah. Tegerekisi inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Bakwano ba Allah be babakkiriza alladhina amanu wa kanu yattaqun la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Tebagenda nakutiisibwa wadde okunakuwazibwa mu kaseera kali ak'okufa. Kati buli mukkiriza yenna waliyullah mwagala waani naye abantu bafuula waliyi wa Allah kukwata oluusi akalaadi akanene aga nti oyo wankizo waliyi waani. Kati eyo hadisi gye basoma abasuufi be bagyesembesa ennyo ega nti basobola kukuŋŋaana abantu 40 okugyawo nga mulimu waliyi wa Allah. Yenna omukkiriza nga musiraamu asobola okusoma edduwa n'etuuka eri Allah. Tekyetaaga kumala kuŋŋaanya bantu. Ekyokubiri, abantu bajja nga babakuŋŋaanyiza abamu nga balina enniya zaabwe endala ng'ekibalese sikukola ki sikusaba balina ebigendo byabwe ebirala nga si be balinako. Bantu abazze mu dduwa ate ne badda mu birala. Kati okusabira omufu kulina enkola nabbi gye yatukola ki teyatukubirizaako nabbi kumala kuŋŋaana. Sheikh, tusabira tutya omufu? Tusabira tutya omufu nkyogeddeko nga gwe kennyini oweesabira edduwa ezizo wosabira omufu. Ayi Allah musonyiwe, saba osonyiwe muzadde wange ebyamusobako. Olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atuyigiriza tuba tugenza okulambula kabuli tutoole salaamu tusabire abafu. Gusabira omufu, wanika emikono baada swala
kunika emikono gyo ng'ozuukusa ekiro mala okusoma Qur'ani ntegerekisi ogende nti ayi Allah okusoma kwange kuno Qur'ani empeera zino saba Allah oziwe muzadde wange mukadde wange zimukole ki zimuwe osobola okumusaddaakira n'ogaa nti eddinisa lino ligende ku masijidi eyo kulwani kulwata taata osobola omukolera hijja nga wakola dde eyiyo osobola omukolera umra bw'oba wakola dde ki eyiyo konna kukolera bazadde birungi kubasabira Allah tuyigirize edduwa rabbi ghafirli walwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira iyo kadduwa obulongoofu bwo gwe bw'olina okusaalako ng'ojjumbira emizikiti emirimu gy'obusiraamu gigasa muzaddewo yafa gimugasa kubanga buli wosaala nabbi tolaga nti awaladu salih omuntu okubanga aliko omwana omulongoofu yaddu lahu amusabira osobola okuva mu swala n'otaga nti rabbi ghafirli walwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira niwabeerawo edduwa egatta abakkiriza bonna rabbi ghafirli walwalidayya walilmuminina walmuminat walmuslimina walmuslimat al ahyau minhum wal amwat okonna kusabira bafu niwosabira abafu bonna allahumma ghfir lahum warhamhum waafu anhum wa akrim nuzulahum so si kumala kuŋŋaana kuleeta seeka kuleeta kabaani kuleeta bantu balidde omuceere basaalidde nabbi awo bajja ekitabo kya gundi kya buruda basomye emirango gya qiyamu nti basabira mufu ebyo byonna tebigasa mufu kola gwe kennyini ebigasa omufu gwe kennyini tuula wansi osabire muzaddewo muge nti Allah nsonyiwera maama wange bw'abanga musiraamu Allah nsonyiira taata wange sonyiwa muganda wange bakolera emirimu emirungi yunga eŋŋanda zaabwe ze baali bayunga okonna bigasa omuki naye so si gwe omwaka mulamba n'olondamu olunaku lumu bukya taata we yafa nojjukira lwe yafa lwe mukuŋŋaane musabe muyite ow'egindi n'ow'egindi obulungi bw'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu tugijja ku nabbi so si buli omu bw'asanze so si buli omu nze ndaba omuntu bw'ateekamu ndaba kati mumugaana okusabira abafu mubasabira ddi ebyo byoga nti ndaba nze naalirowoozezza abantu ate abamu obusiraamu bagenda ne bogira nebaga nti kati nga dokita gundi abeera mu dduweezo obwa dokita tebukola ku busiraamu obusiraamu ekibukolako kintu eki kaala Allah kaala rasul ayogedde dokita si dokita kasita agamba kaala Allah kaala rasul nabbi bwatu bwe yagamba nabbi Allah yagamba bwati bwebwe obusiraamu so siga nti nalabye seeka kiti ng'ayimiridde mu ddwa kulumbe si bujulizi obujumizawo bujulizi tinalabye sheekhe ayimiridde seeka gundi nga yazze mu ddwa okujja kwa seeka mu ddwa tekitegeeza butuufu bwa nsonga ate alhaqu kye bayita amazima mawafaka alkitaabu wassunna kyekikwatagana ne Qur'ani n'enjigiriza ya nabbi ekyokulabirako abantu baba baagala obusiraamu ddala baagala nabbi nabbi yafiirwa yakola atya nabbi yafa abatusinga okumanya obusiraamu babubakari n'okumwagala ennyo nabbi n'okumufiirako abalulunkanira gwe ne batasobola kulunkanira bakola batya ng'afudde nabbi yafiirwa mukyala we gwe yali asinga okwagala yakola ati wali point kakati abantu bava ku ebyo byonna ne bagamba abo obuvubuka bwepanka bwempaasi ekibusumbuwa bwavu bulema nembulwe sente zigula omuceere abantu bagulye oli naga nti ekibasumbuwa abo baabo tebasobola nina sente zisobola okugula omuceere abantu zibasobola okulya naye oyageraga aboovu kyekibasumbuwa kati famire yaffe nebulwa omuceere ogusobola okugulira abantu nti ekitusumbuwa bwavu si bwavu wabula tugezaako okulaba nti tukola obusiraamu kyebukola kibugamba abantu baleme nnyo kukoppa kubanga ogenda okulaba abantu abasoma amadwa abo baga taata twalaba akikola taata waffe yakitukuutira era abamu bafunyaga essunna yawaka wano luno olujja lwa dduwa ndozi olaba abantu bagamba luno olujja lwa dduwa lwabajungute tetujja kwawukana ku dduwa kuba ne muzeeyi waffe kwe yafiira bwe bujulizi bw'abantu
naye ffe obujulizi tugambye mawafaka alkitabu wassunna ngaolukyolaba nga kikwataganye ne Qur'ani ne sunna goberera ate ekirungi Allah yatukolera obusiraamu buno bukwatagana n'amagezi gaffe buli waliwo ebintu byolaba nga n'amagezi gamu tekikola ki omuntu nojjo amuyisa okusoma eddwa gwoyise nga seeka notamuwa bbaasa n'avaawo ng'ayomba naga sikyadda waliwo eyayomba n'atuuka nawala n'atuuka nogaa n'edduwa ngimugyeko abaana baabo bampisa mbuyisa maaso gyesomye ngimugyeko bajja kumala kujja wange baleete ebbaasa nziremu nsomero butaali Fatiha edduwa ngimugyeko bwana bwasaibu obwagala kummanyira kati ebyo biki ebyo ngoga nti abantu bali ku busiraamu nze njagala omuntu agezese bugezesa bantu abo abaga nti basomye b'amaduwa abakuŋŋaanye basome edduwa nga tafumbye wadde akantu n'aka abage nti basiraamu bannaffe mbeebazizza nnyo okujja wano saba Allah abazzeeyo mirembe olaba ekinaddirira anti kyenkutegeeza okuŋŋaanya oti abantu n'otafumba kantu konna si nti buli bakuŋŋaana balina okulya kuba omwazinyi atukuŋŋaanya masjidi netutalya naye nga tuze ku ibaada kitegeeza eno ibaada anti sunna yedduwa kulya anti obufu bwabyo kali gwe kwogere nti yedduwa etaliko mmere kali gwe kwogere nti sunna yedduwa kiri mu kitabo ki kyentegeeza enkola kati enkola eyo omuntu yali badde agamba bugambi kola shukuru webaze Allah bantu bakuŋŋaanyiza okoze shukuru bagabale ku mmere shukuru yakuliisa bantu naye okufuula nti ate kakwakkulizo kadduwa eno obusiraamu kyomalirira kasita obuleeta enniya nti shukuru eba shukuru bw'oleeta enniya nti dduwa ya 40 eba dduwa ya 40 kati abantu kye tulina okubakubiriza bakkirize obusiraamu kye bwalamula olwo bintu bye twagala nga nawe wali badde okyagala nga nawe wali badde okyagala naye n'owulira nga obusiraamu bwakiga n'okiyita ku lwabuki waliwo n'atayagala bakazi omumitima gyaffe ginyumirwa nnyo abakazi owulira ate eri atayagala mukazi kuba wawasa era buli omu obusiraamu bwebakubanga bwatuta nga bwatukola ki abantu singa balina abakazi 30 40 niyo gena okola nga obusiraamu bukugaa nti aba ng'obusiraamu bukugaa nti owa haramu zambi n'oleka omukyala nga mulungi afaanana atya olaba akusanyusa naye n'ogaa nti ekyo woyisolo kirabira kankite leero atuwuliriza bw'oba nga olina abakyala 4 osanga omusajja n'abakyala baaba naye nga asaba oba ayekke emwongerako era waloseeko omu naye ku mukutu naga nti nze shariya yenkomako shariya yenkomako era byakubanga yanta n'ataano n'aligawezezza leka kuga la ilaha illallah era ebakubanga yatuta naffe twalifunye lekaga nti la ilaha illallah nange kenyini ayogera shariya yentaayiza n'ensiba neŋŋa nti 4 naye bakubanga yanta abantu abo naali bawasizza basobole okubeera mu lubiri lwange naye kati kyengezezaako okuleetera abantu bategeere nti waliwo ebintu bye twagala ng'okyagala naye nga obusiraamu bukugaana music yanyuma saagala omuntu agende nti ennyimba tezinyuma zinyuma naye oluleka wallahi n'obeera mu mmotoka ng'oli mu bwogu n'ogenda oteekako olusi CBS zino ezibeera mu mmotoka zaffe kuba zino endala tezituuka ezaffe ez'obusiraamu n'onyigako bwolugula n'ojjako oga haramu naye ng'owulira muli waali badde okikola ki owuliriza amazina ganyuma kati haramu kyova olaba haramu anyumira nnyo abantu ate Allah yamuteekako ebisanyusa kati ate jja naaga azuukako ekiro ku ssaawa 10 osaale omuntu wawulira nga akaluubirizibwa ndeka nti otulo omuntu azuuka ekiro ng'agenda kusaala agenda kwogera na Allah n'azuukuka ku buliri n'atunula eddakiika 3 ng'anyeenya bunyeenya mutwe agalwa nnaku eno saalivudde mu buliri n'asumagira omuntu agenda mu kiyigo bw'ati okufuna buzu ng'agenda asumagidde tulo tumukola ki shekhe omuntu azuukuka
ng'enniya yagala kusaala n'agenda mu kiyigo n'afuna wuzu n'addamu neyebaka mu kifo ky'okusaala n'agenda neyebaka kati byebyo eyo jjana Allah gye yateekako ebyo kati bino ebitusanyusa boolaba abantu banyumirwa nnyo emmere ate mu bida Mungu n'ateekamu essanyu ly'emmere ebitiibwa abantu nga bakusuusuuta ku bida sheekhe n'otuuka bayinza okukusa ne bayimirira ne bakukaddasa ne baleeta ebbaasa bagooyo mawulaana sirabayo mumanya alinga oyo abantu bonna ne Allahu akbar Allah akunyweze gwe n'enkya noddayo kati ebyo n'okubyefiiriza n'ogaa nti waliyo ebitiibwa waliyo emmere omuwalimu n'ojja kudduwa ne bafumba embuzi ne bagiteeka mu bbuutu ne bagira amatooke teeka mu bbuutu ebyo byonna obireka lwa buki n'ogaa nti wadde eno waliyo ebitiibwa waliyo amabaasa kambireke kankole buki busiraamu kakati abantu bakimanye nti emitima gyaffe girina ebintu biki bingi ebisanyusa naye ebimu ebitusanyusa si bya buki si bya busiraamu tulina kubireka n'obyerekereza n'ogaa nti ekyo nkitadde ebigambo byange ebyo abatuwuliriza tetugenda kusukkawo obudde bwebwo barakallahu fikum tubadde ne Shk Salim Bbosa twebaza mwenna abatugoberedde okuva gye twatandikidde Sawiya binti Musa Muya Abdu Fatuma binti Umar Hakim Brilliant Fatuma binti Umar barakallahu fikum mwenna no comments zammwe tuzze tuzigoberera era tweyanziza nnyo olwa messages ze mutaddeko ez'enjawulo barakallahu fikum kansembeyo obubaka okubakubiriza okulabika nti tuyambako Thurayya Islam Media enamba ezaffe bagenda kuba baziteekako awo sindikako kyonna kyosobola obunene bwakyo obutono bwakyo kisindike biidhnillah tweyongere okugula ebikozesebwa tweyongere okugaziya omulimu guno gwa daawa mwenna gye musinziira UK, Saudi Arabia, Oman, UAE tubeebaza abasinzira US mwenna barakallahu fikum abasinzira wano Juba abasinzira South Africa n'abasinzira mu bifo bitasobodde kukoonako barakallahu fikum tusaba Allah tabaraka wa taala atusinkanye omulundi ogunaddako biidhnillahi tabaraka wa taala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nje kutola omukisa guno okutegeeza gwe munange ti oluvannyuma lw'okuzuula nti ttiimu ya Thurayya erese essuula empya mu kusaasaanya ekigambo kya Allah tabaraka wa taala mu ggwanga munda ne wabweru ng'eyita mu kusaasaanya emisomo egituusa ku bannaffe abatasobodde kujja mu masjid abatasobodde kujja mu semina oba mu dalasa Kauthara Kids Kindergarten and Primary School is an Islamic-founded kindergarten and primary school with a dual curriculum. It has both day and boarding. The boarding section is found in Matuga, Chiryagonja, and the day section is found in Kawempetura, Chirokole Zone, near Luka Plastics. Our pursuit of excellence embraces Islamic values aligned with the fundamental Ugandan values. At Kauthara Kids Kindergarten and Primary School, we develop your kids' passion for learning and we celebrate his or her unique talents and interests. Bring your child
to Kauthara Kids Kindergarten and Primary School, call 0703 717446 or 0704 922482 or 0703 846286 or 0772 635599.